Oh, sorry. Sure. Now, I take a You're going there first. Kubaonyawo sebo balonda balodi meya ne balodi kansala Kampala ali mu divisions sabakola sirinya abakyala balina okubeera ku bana ate abali elected balina okubeera mukaaga mu kaseera kano Jose Chameleone ali mu kuba kalulu okusobola okweronda balodi meya tunamanya ebinaava mu kulonda ekitundu ebyokulonda tekajja okutubuulira ebinaava mu kulonda kulwani anaaba awangudde akalulu kano embiranye okusinga eri wakati wa lodi meya abaddeko lodi meya Erias Lukwago Nabiira Ssempala Mpozi ne Jose Chameleone. Mpozi Jose Chameleone wuuno katwogereko ne Jose Chameleone atubuulire kikyasuubira mu kalulu kano. Jose Chameleone tubuulire kikyosuubira mu kalulu kano. So change is coming all the way. Tuli mulembe mupya abantu balowooza ebintu ebyenjawulo tuli change nti bayita smart generation twava ku biri ebikadde twagala bintu twagala kulowooza ng'omuntu okufaanana so kitava mu kalulu kyonna nebaza balowoozi byonna balowooze bwe bamenyere buli yeah, what is happening is we're trying to make sure that we have change for our culture. Like democracy says, it is your voice and vote. So I know that people have been very vigilant to instill change on a new generation. Listen to me. These people here have been talking, not put anything fundamental, not to themselves. So we are here to uproot them and make sure that we have a leadership for the people, for the majority. We can't live in unemployment. We can't live in such a system that's not going to work. We can't live in a single so we stand for the generation that is going to speak for them and work for the people. Jose Chameleone abannakampala biki manifesto yange najja okukola mu campaign zange era abaali baadimira obula kyembasuubiza twala kampala empya twala kampala eya solution si kampala okukwata mu kooti n'okwata n'olibalima abantu nti ogenda kuteekawo ekyukakyuka kyotatya omuntu aba alemereddde okukola ebintu mu myaka 10
ttaka lyali myaka 5 linamusobola okugati lyalimereddwa. So njagala tukwate akalulu kaffe tujja abakulembeza buludde mu buyinza tuteekwa abakulembeza abino okuleeta enkola empya n'entegeera empya. My friend, tuli ku smart generation tutegeera mu ntegeera ndala nnyo tutwala kutegeererwa abazeeyi batwala kutegeere nga tutegeera nga bakoleka bisigale bitegeera. So kyo kyatujjayo nti ebizibu bya Kampala byonna byonna bibadde emyaka mingi nnyo emyaka gimu 20 ku 10. Tongamba nti ekizibu ky'ebyala kimaze emyaka 10 kibuziga solution. Tosobola kuŋŋamba ekyo sinza kiwulyazi omutuuka amatambudde amawanga amanyi nti solutions yaziri. Tosobola kuŋŋamba nti obwavu bweyongera kukwata abantu nonga nti emyaka 10 kikulumya okujjanjaba ekyo. Bakwano bange mwe balinnya abalonze binava ku kulonda naye nga mwe balinnya okujjumira. Dokita kana katalekeka abantu beeralikirira naddala ebintu by'okulonda bino okunyaga obululu saidi yo oteeketegedde mbeera ki? Mukwano wange twategeseewo abantu tuli basajja bajjuwaaji benjokugamba tuli basajja bagezi nnyo era n'ekiro ekyakesiza olwaleero wabadde we twasanze eyo tiimu yange yasanze ku Global Primary School ewambogo nga bagezaako era okulabira nti batigaatiga akalulu. Ne bakwano bange mubeere bavumu lwa nsonga nti abakulu abo abali mu office batwesibyeko batulemeddeko mu kubbira akalulu ako. Oluusi abantu bayisamu eddoboozi lyabwe ate ne baleeta bidala. Naye ng'era njabbaga ffe tukyali basajja bavumu tukyali basajja bamaanyi natesiba polling agents ku stations ku polling station era tuli bamalirira okulabika tubakuulayo oba baagala oba tebakola ki tebaagala. Dokita abantu bewadde percentage nga kutakasa bewadde percentage abamu 7.5 abamu 6.5 abamu 10 ku kinakyo wewa percentage mu kuwangula kalulu kano. Sakuba percentage wana gamba ne mbali wanti mukama yeka yalondamu. Desebo nze bwesibwange buli mu bantu. Desebo sigenda kwegulumiza nga bale bakoze mu kwegulumiza. Desebo tulinde tulabe amaanyi g'abalonzi gakoze ki. Desebo gatuuse ya percentage gosokwega byansokwega bire bibiri. Desebo nega nti 200 out of 100. So yakikola kijoga nti tulinde ekyavudde mu ki kulonda abantu beesaliriwo. Yesterday, my team trapped. We apprehended some few characters who were trying to malpractice this election. It was from Team Okwago. They were trying to take the voting papers last night at Global Primary School, as I had. But fortunately, my team apprehended them. They took off and then they took them to the police station. Some of their cars had sticks, had other violent kind of tools to be used, but good enough the police handled it, so Doctor, can't you pass on a warning to them? No, I'm not going to warn anybody because I'll be honest with you, at the end of the charge, God takes charge. But I'll say that if we want a free and fair country, we must exercise free and fair elections. We should stop the idea of being that the incumbent has more authority over the vote than the aspirants, other candidates. It's very unfortunate. If we say that democracy represents our voice, then our voices must be heard. What exactly are you promising the people? I manifested myself on the 5 districts of Kampala, so I don't want to repeat myself because today is voting day. But the people of Kampala themselves clearly know how many troubles and tribulations and things that need solutions in the city. Listen to me, I want to think about unemployment. Whilst we think about creating employment for people, others think about taking away employment from people. That is why you find that the football pitches where we should actually facilitate talent to be uplifted are being sold. That's why you hear that they want to chase the borders out of the city. Should they chase them out of Kampala? Are they going to work in Juba? Are they going to work in Nairobi? This is their city. We have to preserve people's jobs and create more jobs. You can't tell me that after 10 years we're still having the flood solution, the flood problems in Kampala. After 10 years we should have had a solution for that. Otherwise, if we still wait, it's going to last you for the next 5 years and the next 5 years and the next 50 years. That's what it is. We want a city which has about solutions. We want a city that looks as beautiful as other cities. Bana Kampala bewunya Jose Chameleone omuyimbi agenda bakolera ki? Anje mujjo kuwunya nga boda si. Wana ba boda basi. Okuja nga tuyisa mu maaso g'abayimbi. Njagala okwata ebizibu bwange otolemu ebidongo n'ennanga z'owuliriza. Owuliriza obubaka bwe mba nkuyigiriza. Kibula nti n'abakulembeze abatusooka baatutumanga ne tubayimbi. My friend, okuyimba si bye byedda bye twayimba nga abaddiikula mutuguka mukawale wali. Genda owulize baaliwa, genda owulize Katupa Kase, genda owulize Bayuda.
Muboso nawe njya mpandikirayo oluyimba olimu amakulu. Dokita nga tusiibula abantu bataddewo embeera y'omuyaga ogutidde togutidde. Sitya singa nali ntya singa Uganda teyafuna muyimbi wa kabinganzi. Alhamdulillah. Natandikira okuyimba natandika sinabyo babiri ola nenya basi nenya Nairobi. Singa nali netya singa mwafira omuyimbi w'omulonganzi. Era nkikuga mbavubuka bonna bana basigamu ensigo mulekerawo okwetya mulekerawo okwenyooma buli kintu kisoboka. Katonda yatutonda yatuwa amaanyi. Nti gwokosaako muvuga munange oyinza okwokosaako 20% ku maanyi ekimu waweebwa. Weewuunye neesimbawo. Njagala nawe ogende weesimbawo. Tulaba ogiddemu Melody essay. Ninakawerekera paka ku district. Mulaka muleke. Lord Mayor, toka bulungi. Ayembo mazo kulondo batonnana. Namaze. Kale. Bien comme ya. Just down up there. Bien comme. Down up there.